Abeno gye muli kansule nti muli bulungi bannayuganda mwenna buli omu gy'asinzidde okulabira akatambi kano. Mbalamusizza nnyo bannyabo ne bassebo, abalangira n'abambejja basaba ne bannaava. Ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi ka leero nja kuba ntumbudde n'amawulire agatalinda ageesisiwaza. So nno era nga bwe nabagambye ntumbudde yakatu kategeeza muno nti omukulu atumbudde. Mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo, abalangira n'abambejja basaba ne bannaava wepona buli muntu kino mino gyesinzira okulabira akatambi kano. Mu bifaananyi ebitambula wepo ne maloboozi ge tuyita voice note. Mugyebalako gye mutuusaako engalo. Saagala saategedde saawulidde ng'era nkimanyi nti bulijjo bwe ntuuka saagala barris olw'ensonga temanyi ensimbi mukozesa nnyingi nnyo okutayako data. Njala sooka kubako olwa kigere okusooka okubuuza ku bannayuganda bonna gye basiisira oba gye bawangaalira mu nsi ez'enjawulo ndyoke nzigye ku mawulire gatuleese. Naye nga ntandika vidiyo njala mutagingira omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere ku vidiyo eno. Njala mutagingira omukyala Babi Itungo abeere ku vidiyo eno. Njala mutagingire Sabasumba ompya owa Kampala Archdiocese Reverend Father oba Archbishop Paul Semongera abeere ku vidiyo eno. Njala mutagingire Minister of Education, njala mutagingire Muhoozi Kanyirupama, njala mutagingire essomero abasomesa abayizi ne administration etwala SMAC oba St Mary's College Kisubi, njala bonna babeereko. Njagala Minister of Education ebeereko ku vidiyo eno nga sinatandika. Benjagadde abantu mbona mbatagingira bali ku vidiyo eyo nga bwe nkyabuwako olulwa ekigere okuba nti mbalamusaako. Nga bulijjo nsooka kubabuuzaako mutya nno bannyabo ne bassebo mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubire nti enkuyegezi kyabakubira enduulu nange bwe ntyo nno enkuyegezi kyankubira enduulu newankubadde nti waliwo ebitambula naye nze nabagamba nfiira ku mulimu ninga balubu. Sijja kutiitirira nsi yange, sijja kutiitirira bannayuganda bannange. N'olw'ensonga eyo kansooke mala okubako olulwa ekigere okubuuza bannayuganda. Okusookerera mbuuza ku bannayuganda bonna bawangala mu ggwanga erya Amerika buli kibuga kyonna ba provinsi yonna mwene kulamusizzaako yonna gy'osinzira okuwuliza n'okulabira. Mukyabulako gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi. Bwe nvaawo ne njolekera eggwanga erya Canada mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo mwenna abawangala mu ggwanga erya Canada buli provinsi yonna mwoli oba ekibuga kyonna mwoli mukyabulako gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi. Nange ndi bulungi, mwebale kwagala ggwanga lyammwe, mwebale kwagala nsi yammwe, mwebale kwagala nkyukakyuka. Nange wendi nno nga bwe nazze butereevu nze balamuseeko. Bannayuganda bali mu ggwanga erya Brazil mbalamusizzaako n'ensi endala ziri waggulu mu ssemazinga w'ezo ensi za Amerika eziri awo. Bwe nvaawo ne ŋŋenda ku ssemazinga owa Bungereza. Bannayuganda bonna bawangala mu ggwanga erya Bungereza mbalamusizzaako. Abangereza n'abambejja basava ne bannaava po ne bassekino buli omu gy'asinzira okulabira akatambi kano. Mukyebaleko gye mutuusaako engalo. Kansubire nti muli bulungi. Olw'olunaku lwa balaza ennaku z'omwezi muzimanyi bulungi nnyo era kyekindeese kipayopayo kuba nejjo nabaddeko. So nno bwe nvaawo ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Bulaaya. Bannayuganda mwena bwagala ku ssemazinga wa Bulaaya mbalamusizzaako. Mugyebalako gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi. Nange nno ndi bulungi. Olw'ennaku z'omwezi ziri 21 ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogwokubiri mwaka 2022 era twakatambulako emyezi 2 bwe gityo kwa mwaka guno. So nno mwena nga ali mu ssemazinga wa Europe nkulamusizzaako ensi yonna mwoli, ekibuga kyonna mwoli ng'okakkalabya okola emirimu gyo olabirira famire yo ate weetuusaako ekijiguli amagala eddiba munnange luwanjawulo nnyo singa bangi abataayaaya. Awo nno bwe nvaawo ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Asia mbalamusizzaako bannayuganda mwenna bawangala mu ssemazinga Asia. Sijja kumenya nsi, manyi muli bangi nnyo mwagala ensi yammwe, mwagala enkyukakyuka. Kye mulina okukola kusigala ku mulamwa teri kukyuka. So buli ng'oli ku ssemazinga wa Asia nkulamusizzaako munnayuganda weebale kola, weebale kwebereramu, weebale kwagala nsi yo. Saagala muntu yenna asigale ku vidiyo eno asigala talamba. Mutegeeze bannammwe gisharing oba esimu ekutuke. Njagala abantu balabe vidiyo eno muleke mutegeera obuyaayi bw'abaana abasajja na buli kintu kye bakola mu nsi nga temmanyi. Bwe nva ku ssemazinga wa Asia gamba sigenze mu Middle East. Mu Middle East mbalamusizza nnyo bannayuganda mwenna abawala b'obulenzi n'abalenzi, abaana b'obuwala n'ab'obulenzi mbalamusizzaako. Mugyebalako gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi. Nange ndi bulungi. Mwenna buli mu nsi muli mbalamusizzaako. Bwe nvaawo nno ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Africa. Mwenna bannayuganda mwenna abawangala ku ssemazinga wa Kaddugala mbalamusizzaako naye Kaddugala kwennyini kwenva. Mugyebalako gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi. Nange ndi bulungi. Mwebale kulemerako. Buli ali mu nsi ya Africa mu ssemazinga Africa ng'oli mu Uganda nkulamusizzaako. Bwe nva naawe saagala kulandaga. Njala genda kutumira ku bannayuganda bonna bwangalire Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan ne Sudan y'amambuka, Congo Brazzaville, abali e Burundi, mwenna mbalamusizzaako. Mwebale kukola mirimu, mwebale kweberera, mwebale kwagala nsi yammwe.
bwenvaawo no sisembedde kudda Kampala wane waffe okumpi ekyaddoolo mbalamusizaako mwenda bannayuganda buli omu gy'osinzira okuwuliza vidiyo eno oba oli mu mambuka oli mu Maserengeta oli mu bukiikaddyo oba oli wakati mu kibuga wakati wano mu Kampala nkulamusizaako ng'emirimu gy'okola gyanjawulo mwebale kwagala nsi yammwe tambuza akatambi kano Facebook si ya jjajjaawo Facebook si ya mwannyoko tambuza akatambi kano mwe mwagala information kubanga Uganda basobola kubawa information so no nja kubaza bannayuganda mwenna mu bugubi kubanga obwenyi bw'ekitabo bwakujjako mu Uganda musigala mufuna information so no balamusizaako bwentyo nno eddakiika zakayitako nnya zokka era mbabuulizako eddakiika nnya njagala genda butereevu mu program eyandeese olwaliro naye nga sinagenda ku program gyandeese olwaliro njala kusooka kubawa ekigulalugi kino ndyoke ngende mu maaso ne program eno era ntumidde ku bannayuganda mwenna baagala ekigulalugi mwebale kunyumirwa kanyumiro ako mwebale kashiyalinga mwebale kuweereza buli muntu message ekigulalugi kya leero kitandise kiti buli muntu mu nsi gy'oli ng'oli munnayuganda njagala okugula amaaso gano otandika okugatunuza mu nsonga ezimu ozeetegereze ng'omuntu omukulu mulimbiddwa emyaka 36 nga muli mu bintu eby'ekifere n'ebyekiyaaye njala mutandika okugula amaaso mukimanye nti mu Uganda tekuli TV radio station yagenda kuba mawulire matuufu kubanga zonna zasasulwa n'emitimbagano egisinga obungi information gyagijja ku social media ffe kyekitunoonyesa bloggers abamu okuba tubawa information kubanga singa nali mpa information etali ntuufu singa tebannoonya ne bannanga abala bali mu kudduka naye ekyo tekigenda tutiisa tetugenda kuva ku mulamwa so nno nsiiba mbagamba information embaga ti bannaye mwegendereze kati lero nzitse kubategeeza information mu kigwalugi kya leero kino embeera egenda maaso mu Uganda ey'ekinyikagobe ey'okwokya obutale okuva ku booda mpaka ku booda kino ekintu kitegeke eri mu bannayuganda abamufuna mpola okubaddiza ddala mu mbeera ey'okuteeka okubeerako kw'omutandika okusabiriza kyekigenda maaso bookya obutale naye nga babookya balina ekigendera kubanga bakimanyi mulimu bizinensi zammwe mulimu capital wammwe mulimu n'ensimbi enkalu n'olw'ensonga eyo njagala nabbaga luli munnayuganda gy'ali ng'obadde okulya mu katale ak'omubuulo oba okulya mu tale bonna ebintu bino wammanga toddamu bikola ekisooka bw'obanga olina bizinensi ng'obadde oddukaniza mu katale embeera bw'eri essaawa zino teekamu bizinensi yo ebitundu 5 ku buli 100 ebitundu 5 bireke waka ekyo kimaze bw'obanga obadde okulya mu butale obwo nkwegayirire tolekaamu ssente zonkalu wadde omuno gw'ennusuka ebere koini eyaŋŋaali y'ebitaano togirekaamu mujje ssente zammwe mu maduuka mujje ssente zammwe mu butale kubanga omusajja bwayo kyakata bali wayo kyakeedi ne ssente zo wandibadde ogamba nti ekikuba nsiko oba essente zandibadde zikujja mu buzibu buno nazo zenyini baba zookeddemu temuddamu kuleka ssente mu butale temuddamu kuleka ssente mu akeedi ssente zammwe mutambule nazo muzisibe mu kiwato mutambule nazo kubanga zizijja okutasa ng'ofunye obuzibu okwokya tekugenda kukoma leero eno sisimu y'abasajja bano abaava mu nsiko tebaagala munnayuganda ng'olina ekikumi tebaagala munnayuganda ng'ogaggawadde bakwagala oli mwanvu okwokya tekugenda kukoma leero bagenda kwokya amasomero bagenda kwokya obutale bagenda kwokya baasi ekinaavamu bagenda kwokya ne parliamenti yennyini baliko bakakase nti kyebaliko bakituukiriza ekyo kyomusigale nga mukimanyi so bategeeza temuddamu kuleka kintu kyonna kiyitibwa maaliyamu mu butale sente enkalu nedda bizinensi muteeke mu kitundu bwe munaagaana embuulire tefa yonna kubanga buli muntu ennaku emuyonta butaaba gyali gy'abaafukamidde wa gy'abaakaabira amaziga ge kyova tugamba nti kabampula ng'oli mu kisenge ekyo kubanga gwokaabira ennaku eba gw'osindira ennaku yo ayinza okuba asuza kawumbi oba bukadde ng'ogwo omukaabirira kumbe gwe ennaku gy'olina eyo zalomonde so ng'oli ali mu kukiina bukiinyi olw'okuba nti ye ssente weeziri omusoga zagamba nti diriwo kamaala n'olw'ensonga eyo njala tandika ne vidiyo ey'olwaliro ng'ekigulalugi nkimaze bwe mala ekigulalugi njala muntagingire abasomesa abazadde bannayuganda mwenna naye nga mu kisooka kyonna njala muntagire archbishop wa Uganda omupya Dr. Paul Semwogerere njala muntagire Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda njala muntagingire Babi Itungo first lady wa Uganda n'abazadde mwenna balina abaana ku SMAC mujjukire ng'omwezi guno ogwokubiri gwakatandika najja nenkola vidiyo naye nga nsinya ku katono ku information eya SMAC St. Mary's College Kisubi nembagamba ngenda kujja ne information eyo mwetegeke naye nembako ngamba kansooke ninde ndabe obwongo bw'abaana abantu bategeera batya nabagamba nti ate ali okutambulira kusibira y'amenvu ate tugamba nti entegeera ffenna amagezi gaba ga muntu esso si mugejjo
Ebiseera ebisinga sitaani alina effujjo. Bw'olabanga sitaani yeesitukidde manya nti baakozesa baweddewo. Nga sinnalanda ng'eyajja okusaba eryato, njagala muntagingire omusajja eyeeyita headmaster wa Kisubi eyeeyita brother Deodati Aganyira ye brother Deodati Aganyira abere ku video eno. Yono omukulu njagala abere ku video eno saagala abuleko. Yoyo mukulu njagala abere ku video eno nga sinagitandika kubanga njagala buli muntu mugamba ataginga omuntu abereko. Njala mutagigira omukulu gwe bayita Addison Okero ye warden w'essomero eno. Njagala warden abere ku video eno agibeereko. Bwe mala okubeera oyo abeereko, njagala Muhoozi Laga abere ku video eno. Muhoozi Laga, Muhoozi Kanyirupama, abakola babutabukira Muhoozi Kanyestan. I don't know, I don't care about that, but I need you to be here to watch this video until the end. Njala mutegeere. Njagala kusooka bategeeza nti nafuna information ekwatagana ku nsonga ez'essomero lino ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwokubiri n'ensooka n'ensirika gently nga njagala nsooke ndabe obusiru bwa brother ono headmaster wa HM akulira smaaka entegeera ye eryetya nga njagala kumanya ani amukozesa akolera ani ebyafaayo biri bitya kikyakozesa nabaali abamukozesa. Of course, nenjagala manye kikyagenda okukola asobola okukola engola y'ekintu ekikulu oba agenda siriwala. Of course nali manya agenda siriwala kiyakoze kati kandu batandikire ku ntono mutegeere. Information efunnyirwa ennaku z'omwezi 21. Nze information yali yifuna ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri nengisirikira nenga linda kotota kibenga tuna kikene nyandusu. Kati information eyise ku mutimbagano yonna ku social media, ku Facebook, ku Twitter, ne ba state agents bonna abadde bagipromoting zino gitambuza yonna nfu olugero olutuufu luno era mutegeere ba state mafias abakolera state bakolera Muhoozi abali ku Twitter abadde batambuza ebintu byonna. Njagala ne mwami Mawobe Nobert Mawobe abere ku video eyo era njagala bagamba bati nga ntandika video ekintu kya Twitter diversion bye mudde olwalisimayi bakutte munyagwa mugati gwa bata diversion agende state agent mabere babirizi state agent eyo nayo diversion agende. Ekintu ekirala nsiba mbagamba bwana Uganda bannakabala mutere mufune ku magezi olunaku lumu mutegeera abantu bemudiringa na bwayekera. Nzize mbagamba nti paaka empya okugidda mu lugenda kubeera lutalo nga mulowooza mpakana. Nze nakula manyi nti paaka empya ne paaka enkadde ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda eryawe bwa gavumenti okutandika okuteekawo paaka eyo abantu okulinyirangamu omuntu okugenda mu bitundu ebirala by'eggwanga. Njala kubuuza omuntu Ssekinnoomu atuuka atya okugula ekibanja mu paaka mbu alinamu puloti? Omuntu Ssekinnoomu public land ajjamu atya okugulamu puloti mbu alinamu ekibanja asimyemu n'ebinnya? Ekisookera ddala nga sinagira ku information. Njagala bannayuganda muzuukuke munoonye Erias Lukwago, munoonye n'abasajja baga nti balina ebibanja mu paaka enkadde empya, mbakwate mbakuba emiggo esigo mugikuba ettaka. Ettaka it's a public office, a public land. Teri muntu asobola kugulawo puloti. Ekyo kimaze. Ekyokubiri, teri sereza mu omusolo ziteekebwa wantu oli najja n'amenya property oba n'adamaging ekintu ekikolera kusereza mu omusolo nga talina court order. Baani abaza okwenforcing okusima ebinnya ebyo? Poliisi n'amagye ku order zaani mumanye nti ekintu ky'abasajja bano ababbi. Siga gavumenti eteeka ssente wantu kiba kitegeeza nti efuuse government property. Tewali muntu ayinza gikwata kujjako kooti. Oli najja n'ensuulu n'asima ekintu ekibaddemu obumiro obumwembu bw'ensimbi n'agenda. Mujja kutegeera ng'obudde bwagenzeeko. Ntandise nti munnange olwatuuka nga booluganda otulabira ngawabeerawo gavumenti ey'ekimpatiira ey'omumpembe Yosero Tabasale mutano wa Kalekezi yayika Windows ne banne abatulowozesa nti baasoma kyokka ng'okusoma kwabwe kamunguuba nnyo. Tetwaluusa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akwata omwana omutwala mu masomero agamu agamanyikiddwa nti gasomesa nomwe muli St Mary's College Kisubi ey'abafaatha oba essomero ery'abakatoliki erimanyikiddwa. Neno no Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laga gye yasomera gye yagwa n'enkoona n'enywa ne basindikiriza kino ekyawango okutuuka gye yatuuka mpaka olwaleero nkiddamu. Neno Muhoozi Kanyirugaba Muhoozi Laga oba Muhoozi Kanyirupama gye basindikiza kino ekyawanga gy'asome gye yagwira n'enkoona n'enywa gyawa orders. Ntandise bwet.
nga sinagera ku information entuufu kansoke mbo biography oba ebyafa by'omusajja ali mu kucunya era eyayise bannamawulire okwonona erinnya ly'omwana Solomon Kampala mbawe kiki kyaliko na biki kati ono ye mwami gwengendo kubesingako okwogerako yoyo Deodat aliganyira ye head teacher wa SMAC Muhozi project era ali mu nsonga z'okwagala okutta omwana Solomon Kampala n'okuteeka ebintu byonna ebifulumidde mawulire naye mujjukire information nze nagifunanga ennaku z'omwezi nnya efulumya ddi leero tusimbudde nga sinagenda eyo yonna njagala sooka kuba wamuka priyamba akatono ennyo ku ntandiko nga sinagenda mu maaso ekisookera ddala tukimanyi lunye nti ffenna tulina abaana abasoma mu bisulo masomero ag'enjawulo ku lunaku olw'okugula amasomero oba ku lunaku olw'okugula amasomero abazadde baba bawulira abaana school fees bagenda okusasula biki ebyetaagisa bagenda okujja nabyo era olunaku lwo tukola okugula amasomero abazadde bakomyawo abaana staff abasomesa oba management ekwasaganya essomero eyo ebeerawo n'abasomesa ne ba metroni ne ba wardens abakebera kesi z'abaana abo nga bayingira mu masomero buli kintu kyonna ekigira mu kesi y'omwana bakijjamu ne bakiyiwa ebbali ne babikkula kimu ku kimu ne babissa wali ne bakonfaminga nothing is in the suitcase, nothing is in clothes nengoye ezimba zigana nti zino teziri ku standard ya somero muzizeeyo ne bulubali bamukebera n'omugaati bagusumulula nenga tubazisumula buli kimu n'omusibi bagusumulula kati ate kisinga obukulu nti n'emifaliso ennaku zino amasomero osangayo emifaliso era nga ne ku simaaka bwe kityo bwe kiri emifaliso gisangibwayo kati njala kubuuza nga sinatandika vidiyo eno bulungi nnyo mukulu aganyira oba brother aganyira Deodat information gy'ofulumiza nagifunanga nnya ogifulumiza nga nakuza omwezi 21 naye remember ebintu by'omwakola ngenda bibuulira ensi era ngenda kukuswaza mukulu bwe mba nga mukola cross check ng'abaana bayingira mu ssomero buli kimu mukikebera omuntu yandyebuuza bino byayise luddawa era byayingirira ddi awo ngero tandikira emboozi eyo mukulu Deodat aliganyira yaani kubanga nze nkuva wansi ku kikolo nkutuuke ku waggulu ku birevu ngomaze okujja obulungi njagala Archbishop wa Uganda ompya ne Eklezia ya Uganda yonna ewangala n'ebona mu Uganda yonna mubere ku vidiyo eno nabagamba gye buvudde katono nti omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga abamutta part eyabali mu mission y'okumutta yali mu Eklezia mu yennyini era ne bagamba nti Eklezia ejjuddemu enseekezi bambega ba Museveni okuva ku empaka ku Z nga muwakana mpaka lyafa wetwogerera essaawa zino headmaster oba HM brother Deodat aliganyira yakulira essomero eryo yajja atya yaani mumpulizeko bulungi omwami ono amanya g'amatuufu wulira Archbishop Minister of Education wulira ne government ya Uganda wulira amanya g'amatuufu ye Mukisa Deodat so si aliganyira mumpuliza bulungi sharinga video amanya g'amatuufu ye Mukise Deodat ono omwana enzaalwa ey'Emasaka naye nga yakyusibwa nga ebifo n'agenda n'akulira ku bitundu ebirala gano amanya aliganyira yagakyusa ng'amaze okugwa P7 emirundi 3 kwe kukyusa amanya ne yeeyita Deodat aliganyira oyo ye headmaster akulira Kisubi Minister of Education mu Sudan standard nkiddamu amanya g'omwami ono amatuufu ge yakweka nga ne Catholic Church tegamanyi Minister of Education tegamanyi ne Archbishop tagamanyi omwami ye Mukise Deodat originally but yagwa P7 ebirundi 3 flat n'akyusa amanya ne yeetuuma Deodat aliganyira yego mukozesa omwami ono nno original ava mu kitundu ky'e Masaka gye bamuzaala olw'okuba nti abazadde tufuna emirimu tukyuka bw'atyo omuvubuka ono yagenda n'akulira kokko eyibanda essaazi mu gye tuyita Kamwenge ono nno omwami gwe naye amagezi ayina ga munguuba era nga bw'owulira ebintu byakola tugenze mu maaso bw'amala okugwa P7 emirundi egiwerako era bw'atyo ne yeeyongera mu musindikizo n'akola senior 4 mu senior 4 eno yagiggwa n'enkoona n'enywa eno gye yasinzira okumusindikiriza ogenda okusoma owa Blaza ne mu kusoma owa Blaza nawe wamulema bamusindika ekisubi okuba nti akola ebintu by'okulunda oba okuuma ente ezaki z'abafaada omwami ono obulamu bwe bwakuyiiya nnyo era wetwogerera essaawa zino kati waali abadde munene nnyo nga yeeyita munene era ekirala profile ye gye mulina ku ssomero oba gye mulina Minister of Education baginamuunawulira yonna nfu
omwami ono agamba alina emyaka 67 kyokka ng'ekituufu kiri nti alina emyaka agamba alina emyaka 60 naye actually profile esoma alina emyaka 67 era ng'asala emyaka 7 gino okuba tayagala kgenda mu luwummula ng'akyalina ensimbi ze yeetaaga. Mukitegedde bulungi? Omwami ono azze akyusibwa mu masomero okusoma kunga kwa munguuba n'atuuka n'okuba nti ayingira kereziya ya Uganda afuko brother ng'ate mukimanyi bulungi ekkanisa y'Abakatoliki ebuna mu nsi yonna tekkiriza muntu yenna kuba nti yasoma obu brother ng'alina omwana. Mukulu father oba brother Deodat aliganyira oba mukise. Oyina abaana babiri owobuwala n'owobulenzi. Ngekifaananyi kino njala musooka mulabe ekifaananyi kya taata ono mumbaddizeeko eky'omwana kubanze nagga yalutinkudde nga sinagenda ku information oyo yalina obuzibu oyagala okutta Simon ku order za Museveni mwetegereze bulungi yoyo Deodat mukiise byakweka neyeetuma aliganyira kati mukulu gwa lutinkudde one mutabani we ko bayita ddamulira wuuyo kati oyo go bayita ddamulira mutabani we kyokka ono brother nakugaye wali utinkudde nakusiriikirira okuvanga nakuza omwezi 4 oyo mutabani we kyokka ono brother naye alina abaana babiri wuuyo copy and paste oyo mutabani we era ne musiru muzibu tuvudde wawo tugenze mbagambye emyaka yagisala wait a minute emyaka yagisala n'atuuka n'okweyita ekintu kyatali njagala mbaddize bulungi mutegere bulungi nnyo. Omwami ono yagenda n'asoma ebintu bingi nnyo naye ng'ebintu byonna tasobola bikola bulungi nnyo. Muno mwe yava ne bagenda ne bamuhonoringa mu diploma okusoma diploma mu education mu nkozi era n'agisoma era yavaayo ng'ebintu byasobye tebikwata nga biringa nga mpale za Mukama Yosef mutabani wa Kalekezi yakola bubi nnyo. Omwami ono ebyafaayo bye si birungi nnyo olw'ensonga nti bw'amala okukola diploma eno era yatwalibwa ekisubi eno aluddewo nnyo ng'akola emirimu egy'enjawulo era mu 1987 omwami ono yafuulibwa farm manager ekisubi okuba nti abeerawo. Omwami ono tasubirangako nti yali ofuna omukisa guno kubanga embeera yebadde yakimpooze nga n'entegeera yakawungeezi nnyo olw'ensonga nti ebintu byakola byonna tebijja mu ntegeera ye n'ensoma yakibogwe nnyo era nsuubira nti mwenna bamuwa omulimu guno temwamanya muntu ki gwe mwaguwa nga n'ebintu byaliko kati byakolerako empapula zonna nga HM akulira essomero eryo zonna ziri forged sizize yagulangule nkiddamu zonna ziri forged era sizize zonna empapula z'akozesa ziri forged sizize mumpulira bulungi eyo nasijja genda kumukwatako kasamba bulide bulungi nnyo ebyo bimukwatako byonna mbitegedde bulungi njagala genda ku bintu ebimukwatako personal n'omutaana gwavudde luddawa n'eddiguli gy'alina gy'aga nti agiine makerere byonna mujja bitegeera bulungi thereafter njagala bbawako preamble mutegeere bulungi n'eddiguli gy'alina yonna nfu byonna by'alina byonna byakiyaaye mbulw'okuba kati ye headmaster wa Simaaka akola effujjo. Kati ntandise video eno bulungi mumpulirize bulungi. Ndi mukubikulandaga bwino andi mumanye ebyange tugenze bulungi. Ngenda kuza omwezi 4 omwezi ogwokubiri omwaka 2022 nafuna drone neŋŋamba munnange ku ssomero lya Simaaka waliyo obuzibu ku mwana wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti butya drone yange nembulya ebintu bingi nnyo nembaako omu omufaadha gwe nakubira essimu omwebuuza akunaŋŋamba nti ensonga zino gye ziri tuzimanyi naye tetwagadde zigende mawule kubanga zijja kukomekereza nga either ziswazizza essomero oba nga ziswazizza abasomesa olw'ebintu ebikolebwa ebitali mateeka. Ne mugamba kale kampu muze ngalabi yange naye amawule kanga sigaze nti kale era father ndangamba tugendagezako kwogera n'omusajja ono tumanye entabwe eva luddawa naye ng'omusajja bambi mukozi wa Muhoozi Kanyirugaba nga mission okusooka baali baagala kutta mwana ono ne basooka ne babalamu okwokya essomero ekisulo omwana omwali nga kijja kuleeta alamu y'amaanyi olw'ensonga nti bwe tukola emirimu gye gimu naffe bwe tuba tukubye alamu nga ku masomero agalina okwokya nga n'ekisubi kweri twali tukimanyi bulungi nnyo ng'ekigendero kyabwe kyakuttiramu mwana Simon Kampala mutabani wa Kyagulanyi Ssentamu butuuseko obulumi obw'enjawulo. Era mujjukira bloggers bangi bayogera ku nsonga y'okwokya amasomero nga naye kenyini mwendi nga n'essomero lya kisubi twalitekamu nga baagala kwokya waadi omwana ono mwasula naye ekyo bwe balaba nga tibakitegedde ne bagamba tukoze tutya ne bagamba tulina okukola ensonga yonna esoboka. Kati ngenze ku story entuufu saagala TV
radio station lupapula simanyi Twitter handle simanyi agents bamuhozi bona muhozi kajiro pama abali mukuwa information yenfu bubitaddeyo leero information agifuna ngenda kuzo mwezi nya omwezi ogwokubiri 22 n'ensirika nga mulowooza ndi musiro SMAC St Mary's Kisubi College esangibwa ku luguudo lw'Entebbe gegamu ku masomero gannaggwadda oba magundiivu mu Uganda agabadde gasomesa abaana ne bayita wamma n'ensi nekwata ku ttama wetwogerera essaawa zino omukulembeze afuga essomero lino wuyo yagwa P7 emirundi 3 senior fona ajikubbe ngumi nemujjamu n'amannyo nga ne diploma gye yasoma yafuluma nayo yabirakanga nnyo nnyiniyo ne degree ennyini nga yagulangule nga n'amanya agamu tegakwatagana alina n'abaana kyokka nga brother tugenze maaso munnange mission y'okutta omwana omukwokya bwefa muhozi n'omusajja ono Deodat ne bakyusa tactics baleeterwa munnange terwali busa mayinza byange mbyogera nina bwino wano saagala balwisaayo nnyo saagala balwisaayo bwino wange entambula naye saagala balwisa wayangwa tuli ku live wano okay bwino owange entambula naye kati nabategeezeza nti ono ye brother akulira essomero lya SMAC yoyo Deodat mukiise original nenga yeita aliganyira muhozi project ono ye Addison Okero Warden abadde amanaging stream omwana Solomon Kampala mwasula mwetegereze bulungi ye Addison Okero akulira stream Addison Okero yabadde nga Warden omwana Solomon Kampala ye wadi mwabadde asula oba kyekisulo mwabadde asula one Addison Okero kati ono abeera mukozi woli kati munnange onaku lwatuuka ngenda kuza omwezi lumu omwezi ogwa February nga gutandika muhozi nalagira Addison muhozi nalagira brother yita brother aliganyira Deodati nti tugenda kukola mission emu nti ye twagala mufune engeri gye mufunamu enjaga mugiteeke mu bintu by'omwana ono then bifulume mawulire tumuswaze tumugobe mu ssomero n'ebibuuzo aleme bituula kubanga obujje bujja kumugenzeeko munnange essomero lino liriko kamera okuva oluyingira mpaka gy'olikoma era kamera room eno omwami ono era yafugayo lwali teriribusa ng'omuvubuka oba oyo Reverend brother ng'asindika omwami ono Addison Okero yoyo ng'amuwa mission agende mu kisulo Simon Kampala mwasula ng'amaze okuggyako kamera n'amugamba genda otwale enjaga eno ogiteeke mu suitcase ya Solomon Kampala olw'okuba balina master key ng'omwami ono Okero akwata enjaga ng'agiteeka mu suitcase ya Simon Kampala mujjukire mbagambye nti omwana yena agenda okuyingira essomero suitcase bamaze ogikebera nga n'ebinywa babiyiye buli kimu bakiyiye nga tewali kiyingira mu ssomero nga tekikkiriziddwa mumpulira bulungi tewali kiyingira mu ssomero nga tekikkiriziddwa omwami ono nga bamuwa mission ng'agenda mu kisulo ky'omwana ono kubanga abaana baba bali mu kusoma ng'agenda gula suitcase ya Kampala ng'ateekamu enjaga ye ng'alaaza bambuuza omaze oyo brother aliganyira amubuuza omaze nga mugamba mukama ngo omulimu ogumaze ng'amuwa omulimu omulala kati mu kakodyo ke kamu ono teyategeera nga bagamba nti ennaku z'omubbi zibeera 4 mu kakodyo ke kamu omwami no gamuddamu siba mugamba genda oteekemu enjaga mu mufaliso kumbe mu kamera tebazzemu kutegeera nti kamera nga zazzeeko omusajja ono Addison Okero Warden ng'agenda asumulula omufaliso gw'omwana ng'agusala nga nagwo aguteekamu enjaga bw'amala okuteekamu enjaga bo nga basetinga bulungi nnyo kirasi ziwedde omwana alina kudda alina kudda mu wadi mwalina mwasula muba mu dometo mwasula kumbe bano basetinze dda nga bakola routine check up bagenda okusanga basanga biki ebiragalalagala ebiri mu suitcase n'omufaliso Solomon nga bagamba no this is impossible kubanga nze siri drug addict sinywa njaga sinda kibu kimu akikebera njagala mulete proof nti bino ebintu byange bali kimu akikebera faliso nagusangawo suitcase yange badde nsibe ate wante tuwali muntu akkirizibwa kuyingiza kintu kyonna kitakirizibwa mu ssomero munde nga bakwata mwana bamuza mu staff mu watandika mukaza omwana nga bagamba sina kyemmanye nga baleeta obujulizi nga bamulaga
omwana nga asirika essomero no nga likwata akati essomero no kwata akati jukira eri abasomesa abadde bamanyi ku mize gy'omusajja ono nga bamanyi nti omwana bali baagala dde omukolako ekikyamu abasomesa nga beeyawulamu essomero nga liyawulemu emirundi ebiri abawagira brother aliganyira Deodat n'abawagira Solomon Kampala n'abala abasigalawo nga beetegereza ensonga zino ng'amugamba tugende ku footage owa kamera tulabe ebintu bino byazze bitya nga basooka bagenda ku footage asooka nga footage bamudelitinzeeko ng'abuuza Reverend babuuza brother ono kijja kita ku service ni bweziti footage ono taliwo kamera zaale tezikola nga bagamba mu the boss nobody asked me any question ng'ekyo kidda kati nga bagenda ku footage owookubiri basanga footage owookubiri ng'omwami ono okero yabadde mu dormitory ya Solomon Kampala era nga balina n'akatambi akalaga nti omwami ono yali ateeka enjaga mu mufaliso gwa Solomon kati mukulu Deodat mukiise aliganyira njagala nga wasoma obwafaza nabo wasomako wiki 2 njagala ogende olete video bano ba teaching staff gye bakusaba oba gye balaba ku footage ogireto ogizanyira ensi ng'ono omusajja ogwo wasindika ono footage taliyo nga yateeka enjaga mu mufaliso gw'omwana nga footage taliyo ngono yateeka enjaga mu mufaliso gw'omwana ono Addison Okero nga si yateeka enjaga mu mufaliso gw'omwana ono Addison Okero footage mulete footage mulete omuzanyi ku nsi wange oli brother ono awo nsimbudde kati ngeze ku kirala kunako lwennyini bwe bamala okukola ebintu ebyo byonna essomero lyeyawulamu ng'abamu bawakana naye ng'omusajja ono olwokuba nti ali ku muhoozi project ali ku mateeka ga muhoozi ne basalawo okukubira president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti omwana jangu omunone yazize emisango Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga yasituka ng'omuzadde ow'empisa n'agenda n'awuliriza ensonga z'omwana ono era ensonga zino bwe zaatuuka ye ng'omuntu muhoozi yali amugambye nti omwana ono muwe indefinite suspect oba dismission mu ssomero abasomesa bamu ne bakalabira bagamba itizi tekisoboka era ne wajja olutalo lw'amaanyi nnyo ekyaddira brother ono oba omukulu w'essomero n'afunamu ensonyi n'agamba kasuspendinga Solomon Kampala wiiki 2 era wiiki 2 ne basuspendinga Solomon Kampala n'asigala ewaka nga atudde ffe kino kyonna nga tukimanyi tusirise tulinda obusiru bwa Museveni tulinda obusiru bwa Muhoozi na buli kimu ekigenda maaso kigenze maaso abasomesa nga beemulugunya ebikolebwa brother ono Deodat aliganyira olw'okuyisa obyabasomesa n'obutawuliriza n'okuba nti yenyigidde emivuyo gy'okutulugunya n'okukijjanya omwana Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva lwe yayingira mu ssomero no ku orders za Muhoozi Kanyerupama Muhoozi Laaga ne tugenda mu maaso abasomesa bwe bagenda mu maaso okutandika okwemulugunya brother ono yagezaako nnyo okuba nti asindikiriza abamu era kigenda okugwereza ng'omusomesa omu abadde akulira kitugamba waliwo kituyita nti waliwo omusomesa akulira essomo bwe riti ng'omusomesa we bamuyita Robert Mbaziira yakanya nnyo brother ono n'amugamba nti gwe nkugobye nga nenda bwe gisibufungize ono ye brother ye teacher akulira ayina gundi bujadde akulira n'amugoba huyo Mbaziira Robert yamugoba teacher ng'amugambye twagala proof tukoye kubanga badde tukolako nnyo effujjo ate nga totuwuliriza omwami oyo aliganyira n'agoba omusajja ono Mbaziira Robert n'amugoba era takyali mu ssomero wetwogerera essaawa zino lwaki luli busa abasomesa bamu ne batandika okwekyanga bagamba nti okugoba Robert ye nga bwe reasonable nti abasomesa bangi tulina okukendeeza ku basomesa omwami ono amugamba nti munnange nze wandibadde ongoba naye n'olekawo Mr. Mbaziira Robert kubanga yabadde akulira essomero eryo tetusobola mufiirwa kubanga ffe tusobola okugenda okufuna emirimu wa naye ye asigalewo omusajja ono n'agaana n'agamba tekisoboka era n'agoba omwami ono n'amudisimisinga
Munange bwe kyali ekyo Solomon amaze okudda e Kampala nga tulowooza gentleman ono ajja kutegeera nti ebintu bino bwe bifuluma bijja kwonoona essomero byonna ekereziya na buli kimu ne tumulinda mpaka lwe yafulumizza ebintu bino. Kati kiki ekyavuddeko Kanyamberege? Robert Kyagulanyi Ssentamu yasirika nange nensirika kubanza bwe nafuna information nensirika. Reverend Father Mbu yaŋŋamba nti gwe sirika tulaba amagezi g'omwami ono. Munnange lwadde tulibusa Reverend ne brother ono Deodat Ariganyira olw'okuba nti ye Muhoozi project abasomesa abasinga obungi abasomesa nga si nga baganda abasinga obungi bonna babadde against ye era abasinga obungi yabagobye era bambalira ku nsiko essaawa zino olw'okuba nti ono Muhoozi project. Kati kiyakoze omwami ono njagala wakane brother bw'olabye ng'ensonga ekususseeko gw'obulamuzi gwe kwennyini wakubidde mukama wo Muhoozi Kanyerupama n'omugamba njagala tufune meeting ne Archbishop omupya twogere ku nsonga zitulengere gye tugenda ozimalirizamu. Era Archbishop omupya information eno agimanyiko bulungi yaganye okubasinkana mu mesi zammwe ez'ekisiru ne mukama Muhoozi Kanyerugaba. Njala kubuuza brother Deodat Ariganyira Mukise, Muhoozi yafuuka ddi principal w'essomero eryo? Muhoozi yafuuka ddi teaching staff nga naye kennyini mu senior 6 yagwa n'enkoona n'ebirivu yabireka ku smaaka? Muhoozi yafuuka ddi teaching staff? Muhoozi yafuuka ddi Catholic Church nga wa orders okutuuka gwe eyagwa P7 ebirundi 3 senior 4 n'ekukuba ebiraka nga ne diguli gy'olina ya mancholo okuba nti oli awo wali olunda nte kusubyawo wennyini watuuka ddi okuba nga Muhoozi yakwa orders kubanga oyagala kutuuka n'essomero era kuwona obukatuliki buli kimu kikola. Munnange olw'okuba nti Archbishop yaganye basinkana omwami ono busiibwe eki yakoze kubanga ffe kitubadde tulinda ne basasula media zonna mu Uganda okuli Muhoozi project eri ku Twitter oku radio stations TV ne radio ne baziyita mu kyama ne babasasula ensimbi. Kigamba buli muntu ekitono nnyo yafunye miliyoni 1.5 okufulumya amawulire ago gonna. Era olwaleero olugafulumiza bwe panengamba linda we Yesu Kristo eyatwalula esiridde buli nnyo kijjo kimbadde nnina mala okwali essomero lino njabye brother ono njabye n'obulimba bwonna buli kumi nabagamba nti nze media ya Uganda yonna ndyesobolera omuntu omu. Mwenna muwandiise ku Twitter, mugenze ku Facebook, mugenze ku TV, mugenze ku kine nga temulina proof na koko information nabagamba mwenna mbeesobolera omulundi ogu ne mujja bu TV 5 mwenna mbeesobolera mwasole mutekayo information amaze basasula nembalina ku sawa B. Mujjukira neno fulumya mission na ina okufuna information ngina kuzo omwezi 4 omwezi ogwokubiri mujifulumiza ngina kuzo omwezi 21 nabagamba nti obulimba bukeera naye ate amazima bwe gatuuka gasaanyawo buli kimu. Kati mgenze maaso olw'okuba nti Archbishop omupya yaganye okusinkana Muhoozi n'omusajja ono ko Muhoozi n'agamba musiru munne kati yitaba amawulire mu kyonoone omwana tomusibeko omusango ndi bamukutte n'enjaga. N'olw'ensonga eyo kino kigenza okulabika ku mutimbagano eŋŋamba eyabalula esiridde nange kanzije mbakwatemu mbategeeze nga ensi bw'etambula. Tukooye obuyaaye obufere obutaagaliza n'okwagala okusiiga abaana b'abandi enziro olw'okuba mmwe temwagala muntu abasinga na kutegeera kiki muliko. Ngenze maaso. Solomon Kampala bamusindika ewaka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka 2022. Awo wonna tebaayogera kubanga baali baluka muzannyo gwabwe mumpulira bulungi. Solomon yakumye Kusomero ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri 2022. Naye jjukira Solomon bwe bamusindika ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokubiri. Ono brother oba headmaster akulya smaaka yagenda atandika okuyita buli stream yonna ng'asiiga Solomoni empitambi mu baana banne nga babagamba nti ati mulabi munnammwe munyiwanjaga era nga kiteebwa aginywa era abaana bana ku ssomero abasinga obungi n'essomero lyeyawuddemu. Eri abamanyi Solomoni ng'omuntu nzize a very humble guy, a very intelligent guy nga tasobola. And guess what? Abaana bagambye mu nkubo zaabwe nti kisoboka
kubanga fena suitcase bazikebera ulira kisisa abana bagambe no it is very funny. All of us, we know it very well that all our suitcases have been checked on the reporting day. Well and good. Since someone reported at school, we hadn't have any kind of VD, that is visitation day. Kanjira kubuza father, the reverend brother, Deodati aliganyira mukuru, okujjako botaswala. Amasomero ga akaddamu, tewali VD. Nti waliwo omuntu yayingidde n'ekintu mu ssomero n'akiwa omwana ono n'abaana bennyini bakugamba brother swalako tetunafuna vidi kyekisooka ebifaliso tugisanga ku ssomero suitcase muzigula ng'omwana ayingira mukola ne weekly check okukebera streams ezo ne muyingira ne mukebera abaana nga beebase nga bazuukuse era buli kimu ne mukikebera kati mukulu tukimanyi bulungi nnyo tuli mu hozi project era abasomesa bonna abadde bawagira Robert Kyagulanyi Sentamu bona basinga obungi babagoba nobali pressing ala batawagira Kyagulanyi nga mu mission y'okutta omwana for the first katwagala kumanya gwe mu mutima gwe yeyita brother nga n'okuzala wazaala nga n'empapula zonfu okolerani era nsaba Archbishop wa Uganda ompya mukulu Paulo Semwogerere tuyambe nga nena bugisimufungize omwami ono mukwate mutwale ku police mumuguleko omusango gw'okusiiga etoomi omwana w'omuntu mumuguleko omusango gw'obutabana biwandiiko mukkiriza kubeera waawo mumuguleko omusango ogw'okwono na kereziya ebuna wonna nkiddamu nsaba Archbishop ompya wa Uganda wa Kampala mukwate brother ono aliganyira Deodati oba aliganyira no mukise Deodati jukira namanya temugamanyi yani ye mukise Deodati original amanya yakyusa makyusa nga yakoga P7 ebirundi eki senior foreign pananywe ne diploma jaina education yajingirira ne degree jaina bakerere bamuguzanguze eyo information ngenda gieta mu next video nebezeeko ne degree jaina no yabicupuli mumukwate musibe embuzi era mujje mu buweereza wadde okonna essomero ly'Obukatuliki eribadde liwanga denga lisomesa abaana b'eggwanga njala kubuuza muhoozi wali ku simaaka n'ogwa n'enkona n'enywa n'ekiwadata ky'olina wano mu mutwe enviri wazireka ku simaaka Solomon Kampala gyaliyo gyakulembera stream namba n'abakuba kati gwe wagwa ekigungo osoma n'enviri lozireka n'ofuna ekiwalaata ne basindikiza kino ekyawanga kigenda ekisoma gye kirina okusoma nakyo ne kiremwa bwalemu okusoma leka abaana abandi basome nyenze mu maaso kati anti bano abawandiise byabwe nzizire proof Solomon bamudismissing nga lumu ogwokubiri n'akoma nga 15 ogwokubiri awo wona story teri ajogerako after muhoozi okulemera okufuna meeting ne Archbishop nga kyebaagala omwami ono yagezaako n'ogenda Minister of Education bafune support okulaba nti badismissing omwana alebe okufuba Kusomero nawe asomera mu Uganda tekisooka kubanga manyi wa senior 4 ekyokubiri baali baagala okuswaza omwana ono n'okumukyankalanya obwongo era bakikoze bulungi nnyo naffe twabagamba tulina media yaffe esobola okweyogera ebintu bino ne facts kati mukulu Sebo Archbishop wa Kampala omulonde tukusaba otukolere ku mwami ono ne Board of Governor etwala Kisubi oba SMAC St Mary's College Kisubi mutuyambe mukwate omusajja ono musibenga nabo gisimufungize otherwise essomero bagenda jje kuba ekigo kubanga oyo mukulu Deodati mukise yerinnya lyo eita aliganyira musajja mufere atasomerako ddala ate era nga muhoozi project ngate mu Ministry of Education temuli muntu gundi yasomera gundi awagira kibiina gundi oba awagira kibiina ki kuba kino kigenda kwonona repetition y'essomero n'okutta ebintu byonna nga birina okutambula mu ggwanga so no meeting olwaganywa ya Archbishop muhoozi ng'endowooza ebweri entono ennyo y'omunguuba n'agamba muyite bannamawulire basaasaanye information eno obulimba busooka naye ate amazima bwe gajja ne gasaanya buli kimu hope everything is clear information ajja mule ku mutimbagano simanyi nola abasajja bakulu abali ku BBC ngono omusajja simanyi musajja omuganda simanyi Alani Kasujja ne bakuwa sente n'owandika ekintu ky'obusiru shame upon you Alani Kasujja. Previously I knew that you were among the respected journalist what would I but unfortunately you are dense because you are working for a state.
Ugandans have been tortured, have been killed. Arani Kasujja, you never wrote any article in the BBC. But as we speak today, because the state paid you, you decided to post this information, which was sent you by this gentleman, Deodat Ariganyira and Muhozi project. You wrote about Robert Chagulanyi's son. Ugandans have been killed since 1980. Nothing you've been writing in BBC. Even people have been killed, kidnapped. Nothing have been posted on your social media handle until today, because you're working for a state. You posted Robert Chagulanyi's son, but he was caught with marijuana or weed. Shame upon you. Arani Kasujja, Mbukasujja. Uya Kasujja. You abasajja batusigamu zino empitambi batukola bubi. N'oli omuntu amuyita Kasujja. Ali ku mwana ayitibwa Sentamu gwatulugunya. Njala kubuuza Kasujja wali oliddeyo. Tulyaguma nawe ne tulyanyeza nga bali bewandiiseko ekibi. Naye mu abaana beeyita abannambi simanyi wa kiki ekyabatuukamu. Ensimbi tezina gye tuzitulaza. Tuli byabufuzi. N'okola ekintu ekire n'okiwandika ku mwana wa munno kubanga Muhozi yakuwadde ssente. Bino byabufuzi tebitumalamu. So mwenna abawandiise ekintu kino mbasooseyo information yammwe yonna yonna egenzemu amazzi mukitegedde. Brother akulya headmaster wa Kisiri. Njagala olete footage ow'okubiri nga bakutte oyo musajja wo ono. Wait. Ono yekazaala bulwa Muhozi project. Kati njagala olete footage nga bakutte omusajja ono nga asaza omufalisa ataddemu enjaga mu mufaliso gw'omwana ne Suitcase yabiteekamu. Njagala olete footage omulage ensi ng'ono bamukutte. Footage gyali wamugale bwamulemedde. Eyasooka nga agulawo Suitcase ateekamu enjaga wamudiriitinga kamera waziggako kubanga surveillance camera zina kubeerako 24/7 era zikuma buli kimu. Njagala polisi ng'enoonyereza ng'ennaku z'omwezi nga lumu oba ng'ennaku z'omwezi 31 January muddeeyo mufune kamera ezo muzitwale mukebere information. Bwe musanga ng'ennaku z'omwezi lumu oba nga 31 okutuuka nga lumu nga footage taliimu mukwate embuzi mugitwale mugisibe kubanga surveillance camera zibeerako 24/7 7 days a week, 30 days a month. Mukebere mu kamera zino bwe mulabanga waliwo ekimisinga ng'okubona ku zomwezi 31 okutuuka nga lumu nga footage taliwo kamera tezaaliko mukwate embuzi mutwale. Tetugenda baluisa. Bannange nno gega amawulire gembadde mbawadde agabadde aga Solomon Kampala genda linjagala obbawa lisente ne tusirika nduga katule mu Muhozi project bwetambula era tujambule. Kati ngenze ku information endala. All right, ntandise bwe mwana okunywa ku mazzi. Ngabe nabagambye nti omukulu Nobert Mawobe mwegumanyinga Nobert Mawo temuwabudde. Ekisooka aina obwongo mulwadde bambi temumusanga temukuba. Nobert Mawobe mulwadde obwongo bwalwala bamusasula okuma Robert Chagulanyi Center mtetulina budde. So Nobert Mawobe, whenever you are, please, we don't have your time. You can abuse Chagulanyi as you wish because you are paid full. Nobody should argue with you. You are full. Nobert Mawobe, as known as Nobert Mao, you were paid full. Stay where you are. Abuse Robert Chagulanyi Center as if he's the one leading this nation. So stay where you are, Nobert Mawobe. Nenze maso. Bwamwali muwulira nga Joseph Bahabura tabasema tono wakarekezi buvudde ku nga yali kukyusa mu kulembeze bwe obufuge gwanga mbokyamu nga atitwala Robert Chagulanyi Center n'akyusa omusajja omujja mu Semwayi Abel Kandiho amutwale Sudani. Mujjukira nabagamba nti omusajja ono Museveni Sudani bamutegera nti yesaaba yeekera ayagala okujjawo gavumenti eriko
olwokuba nti bali bamubanja ensimbi empya n'enkadde kati ng'ayagala twala eno omusajja Abel Kandiho amutwale Sudan naye akyankalanyeeyo nga baagala kuleeta mukulu gwe bayita Riek Machar bwe babakozesa okuggyako omwami ono aliko essaawa zino. Kandiho ono bwe nayogera information ginafulumya Abasudan baba bamanyi Oluganda simanyi bategeera bulungi nnyo ne bategeera mission ereeta Abel Kandiho. Sudan evaayo negamba tukimanyi bulungi nnyo Museveni olina ekibinja ky'abayeekera bali mu Uganda n'abali mu Sudan baagala okuggyako gavumenti yaffe. Salva Kiir n'akitegeera bulungi nnyo n'agamba oyo omutujju Lubakyoya tageza n'asala wano e South Sudan n'alinnya wano. Bwe batyo Abel Kandiho Lubakyoya ne bagoba embwa n'oluba lwayo n'ekuma mu poliisi magisetingirawo ekifo ekya joint simanyi ame chief staff mu poliisi kitabangayo. So naye ensonga lwaki nti omwami bamugobe Sudan olw'ensonga nti bali bategedde nti ajja kuzannya mizannyo gya buyeekera n'okukyanganya gavumenti ya South Sudan nga bakozesa Riek Machar bali bagala okuzannya emizannyo gino. Mukulu oli muleefu n'ategeera n'agamba ensonga zino zitegedde lumbu yeezoogedde munnaye kangizeeko kulanga nkola kyenkola ne bagoba embwa ne bagijja Sudan teyalinyadde ku boda n'esigala e Kampala bagifuna ekifo mu poliisi mweri kulimbu mwegenda okulira emirambo gy'Abannayuganda ng'erya keeke nga omuzimanye. Ngenze ku information endala. Njana mutagingire omukulu gwe bayita Hamu Kigundu. Hamu Kigundu gwe mu bantu abali mu facilitating sente ezigenda okujja obulamu bwange ng'ozisa mu Sereko Muhammadi ne ba state agent abatuuse dda wana bawera abiri mu bataano. Hotel nazitegedde era details zammwe ziri mu system, so whoever play around with me here in Turkey ojja kufuna obuzibu kubanga details zammwe zonna zaafuniddwa dda ku hotel. The moment kasitowayo passport details ezivaamu ate bannayuganda meka basula mu hotel muno mu Uganda. N'abasuubuzi babaze mu Uganda hotels zibasobola zimanyiddwa so zi 5-star hotels. So mujje nga mukimanyi nti nkimanyi na buli kimu kigenda mu maaso. Omaze ebbanga olimba bannayuganda nti olina ensimbi empya n'enkadde kumbe naawe oli omu ku bantu abakozesebwa nga ate nagamba gye buvuddeko nti bagenda kukomeza omusu bakunyiga obulimaawa era nga n'essaawa y'okunyiga obulimaawa ndowooza eri mu kkubo. Tulina moto ezigamba nti tosekerera naku yakuba neeyondesa eyambala n'olw'ensonga eyo Hamu ofuuyira kanwe ng'ezirwana naye nkimanyi mu bintu by'ogenda okukola essaawa eno bayinza okunyiga obulimaawa nga tebannanyiga bulimaawa bwange nkiddamu no mukulu Hamu eyeta simanyi omugaga omu Kampala essaawa bayinza okunyiga obulimaawa nga nze tebannanyiga bulimaawa. Ngenze ntandise bwenti omukulu ono alina ebizibu ntokobya ndibaddako sekretako okusinga nze wetwogerera ensimbi ezimu ku ezo ezaagala okunzija obulamu bwange ziva mu ofisi y'omwami ono nga ziva ewa Salimu Salene Muhoozi ne zituuka ku Nsereko n'azitambuza n'okusindika bampembe ava mu Seemwayi ne Iso okujja n'okukola omulimu gwabwe. Wetwogerera omwami ono alina obuzibu bungi nnyo mugenda mugenda kulya ebintu bino bwe biti. Omwami ono bwe twali mu kirwadde kya Ssennyiga 19 mu mumima gwe omwami ono yakwata ensimbi n'aziwa ekitongole ekirwanyisa ekirwadde kino ezaali empitirivu nga teyeebuuza ku bakama be. Era sente zino bwe yava mu kumalozi waayo n'agamba n'abapangisa mu bizibu eby'enjawulo temugenda kusasula renti okumala emyezi 3 egy'ekirwadde kya coronavirus nga talina gwe yeebuuzizaako. Ekyanyiza bakama be ne batuuka n'okumera emitaafu ku bisige ne bagamba nti obunywanga n'obufujja akamanyiro kasukususse twakuteeka okusoloza nsimbi so si kukwata mu kittavu kyaffe ng'owa Bannayuganda basiru ensimbi ezaffe zennyini. Kino kyamuviirako obuzibu amaanyi nnyo era mugenda buulira bulungi nnyo tuula okkalire oseetule nga nange bwe neetereza. Tugenze mu maaso. Okuva omwami ono lwe yasonyiwa abapangisa bayita abapangisa be ensimbi za myezi 3 naziri ziwa mu COVID kyanyiza nnyo bakama be muno omuli Jenosali Musale Muhoozi Kanyirugaba Janet ne Museveni ne bamugamba okwata otya ensimbi zaffe nga tatwebuuzizaako n'oziwaayo. Kino no kimuviiriddeko ebizibu ebisinga obungi nga lwetwogerera essaawa zino n'ebizimbe bigenda biva mu ngalo nga bidda mu bannannyini byo lwepona okubizza mu mikono emirala egy'enjawulo olw'ensonga nti ne renti kati abasuubuzi abasinga obungi bamusasula muteeka mu mikono mirala so si ye. Bwe mulaba atudde mu ofiisi awo nga mulanga atudde mu ofiisi awo nga gwe basanze ng'omulimu okukuba asala ebyayi ku kkubo n'omugamba owaayi ne yeekanga n'agatuulamu atula mu ofiisi omwo n'akalula amaaso ng'ente esala leerwe sigema ne nagamuli nga balubozi za lulezi ne zikole mu Mombasa Kenya ne weewuunya entegera y'omuvubuka ono ku myaka gy'alina ng'ayolekedde entaana ye mulaba salaamu aleeku bw'onooba ofudde tebajja ziika munze bagamba nti amagezi gaba ga muto so si mugejjo gwe lowooza nti bano bakwagala nnyo nga n'abaleeta batunda amayumba gabe babatta kati gwe wummuze engalabi yawo mu ofiisi ng'olowooza otegeera nnyo kati kambategeeze Bannayuganda era hamusagale wakane information ino njirina. Nseko Muhammad y'omu ku balina omukono ogwayo kyanga ebintu bya Bannayuganda mu katale ke tuyita akapaaka yadi ng'ekigendererwa kyali ky'abakama be kuzimbawo buloko 5 ne buloko endala z'engendo basomera muno omuli K ne J
zino zonna era abantu bangi bafiirwa ensimbi zaabwe okutuuka lwe babookya ebintu bino. Nze kamwa kwogera nakulira mu Lujjaawo nga bazadde bange bakolera bizinensi zaabwe, nange kennyini nakolerako mu Lujjaawo ne ku street okwo nnyini nga ntunda sapato eza Umoja wepo n'eza bata zetwaguzanga abaana baddayo ku masomero, kubanga ekintu ekyo nakimanyi bulungi. Nze ndi stepborn nkulidde mu Kisenyi. Munnange terwali olwo nga batandika okwokya ekisaawe kino. Wetwogerera essaawa zino gwakimanyi obulungi ojja kutya. Hamu wetwogerera buloko gye bayita block 5 block S. Block S eno yeri exactly oba yeri mu kifo kyennyini ekya paaka yali oba ayokya. Eno tekyali mu mikono gya Hamu, bagimuggyako dda nga n'ensimbi zisasulwa direct mu banka olw'okuba tabakyamukkiriza yeetumiikiriza n'akola ebintu byatalina kukola. Era ekintu kino kyonna kye bayita block S tekikyali kya Hamu, bakimugya mu mikono gye ng'akisolozaamu. Omwono mweyamagaliza ng'omukadde anoga omujaaja nga nekyali kwagenda omuteeka tamulaba kubanga wandali ate nga n'endali zirimu ettulu. Ngenze maaso. Block S tekyali mikono gya Hamu. Nzijja mukakkane mutegeere nti ono muvubuka ali mu kwepanka essaawa n'abandi munyiga buli maawa ng'alowooza nti ayagala kunyiga bwange. Tugenze mu maaso. Era wetwogerera n'abapangisa bonna abali ku buloko K zaako J, zonna zino buloko zonna ziri opposite ne Kisenyi basi terminal. Bonna tebakyasasula ku Kafumbe Mukasa, bonna tebakyasula kusasula nsimbi Hamu. Ensimbi zino bazisasula mu banka direct, naye nga management eri mu kusoloza ensimbi zino oba eri mu kulabirira ebizimbe bino. Twogera kati ey'omukulu Bagale Kirumira nga yali in charge eya block K ne J, ng'omukulu ono bazimuggyako dda Hamu. Kitegeeza nti mpolampola agiisa obusera omwami ono bagenda bamugya mu bintu bino ekinakomekeza musindika ng'ekikere kisala leerwe kubanga tekisobola kubuuka kweyongerayo. Tugenze mu maaso. Era wetwogerera nti abapangisa bonna abasinga obungi batandise okutuula obukufuufu nga beebuuza nti omukulu lisiiti nga tetukyawulira lisiiti zijjako. Era mwenna abapangisa njala bategeeza temwewuunyanga omuvubuka ono temukyamulabako lisiiti nga tezijjirako Hamu, ezinaba zikyaliko Hamu kuba kubuzaabuza nga afukaana bakubuzaabuza mbeera nga bweri. Naye ekituufu kiri nti buloke ezisinga obungi kati omukulu Kirumira Bagale yaziddukanya nga ne ssente basasula direct mu ofiisi. Nkimanyi bulungi mwenna abapangisa bali ku Hamu Center muwaayo miliyoni zammwe wakati we 3 ku 5 ku 6, naye risiiti zammwe zisoma bateekako amannya gammwe ne bateekako n'edduuka lyo n'osayininga ne Hamu n'asayininga oba ne Kirumira n'asayininga. Eyo gye bayita risiiti. Tebakutereddeeko muwendo gwa nsimbi gw'osasudde. Ne neebuuza bannayuganda mutegeera lunaku ki nsikwata miliyoni 4 nenzisasula. Receipt noterako amanja gange n'edduuka lyange n'ensasula n'engenda nga simanyi sente zange ziruddawa era nziwaddaani. Brain is a monk. Era nze n'edduuka mba nkyalibeeramu. Tugenze mu maaso. Wetwogerera essaawa zino mwenna abaali balowooza nti omwami ono ekisaawe kino bakizimba nga nejjukira ekisaawe kino kyaliko abasamba omupiira wakati mu kyebalaganga kateni nti weekiri. Emmanju w'ekisaawe kino okuliraana ekijjukizo ky'omugenzi St. Matiya Mulumba waaliyo esaidi okujjukirwa emisinde wagambako n'okuzanyiko netibolo bwepo n'okuzanyirako ensero. Ekintu kino kyonna kibaddewo kigumaza wetwogerera essaawa zino nga n'ekisaawe nakyo tekikyasobola kubeerako parking kubanga n'ekyo ekitundu kyonna kizimbiddwamu arcade ezisukka obungi nti n'ekisaawe ky'abawala ekya netibolo n'ekya basketball byonna tebikyaliwo, byonna baabizimbyemu dda amaduuka nga nagano. Era waliwo omu omunene mu gavumenti yo nga yasazewo y'okulyawo buloka eyo nga kati akasaawa kasigaddewo ke kakabakuli kabalaga nti waliwo kisaawe naye nga nakyo tekiriiwo kiri awo kya lusuubo kubanga n'eno gye badde balina okuzanyira basketball wepo n'ensero nayo baazimbyeyo arcade. Information endala ekwata ku Hamu ono era weegendereze nnyo mukulu. Video zino balizikuggirayo ne bazikuzannyira oluvuuvuumu ne information eva mu drone zange ne buloka ezisigadde zino ezitunudde mu paaka empya kigambibwa nti ziri mu kutundibwa era nga banannyinizo ba state mafias bali mu zitunda, naye nga kiri munda nnyo tekyagala kufulumizibwa kuba abasobozi bajja kwekyanga okubuuza Hamu badde atupakirako nti ye mugagga lwaki ate ebizimbe babitunda. Kino njagala mukyetegereze nnyo mwandibanga risiiti mufuna za Hamu naye nga ebizimbe bimujja kuwulira nti byavudde mu Hamu babitunze dda nga ne ofisi agisitamu sitami ng'omuwulu amuwulisa ku mawolu kubanga ali ku mwami asitamye awaata naye nga buli kimu takyalina. Oyo tabalya ssente ebizimbe essaawa nabigenda mugibwako ekigenda okuddirira kigenda kubeera nga bebakola banne bonna abadde b'ebusulu babba nga balowooza nti basinga okutegeera so nga ate entegeera yaabwe yamungooba.
so mukulu hamu ngokwata sento ziwensereko zijja wane ettaka zinzite njala kutegeeza transfer oba transforming oba okujja ebintu byabagagga bino mu ngalo kubizza mu mikono gy'abantu abakikulaga bulazi nti munange batandise okulaga olujja olukufulumya era essaawa yonna wandigwa mu kakodyo ak'okujjawo era ofe ng'abale baze bafa kubanga obusiru oba olabika wayonka buyonke okonsentratinze ku nze mu kifo ky'okukonsentrata ku bizibu byo awo nno nvuddewo saagala kulwawo njagadde kulabisa bulabisa otegere ntisetegere nti munnange oli mu katego ke kamu n'akaffe bwe teweerowooza nti kyoli si kyoli kubanga abantu bategeera bulungi nnyo awo nno nvuddewo njala mutagingire Nyereko Muhammad Mr. Kagege eyayita Super MP sombe naye ntegeera ya Windows 00.5 era essaazi nga bwadde etteeka eryokusobola na Uganda bajjako olukusa olwogera ku mutimbagano okweyabya ku bitu baliko mukulu nkutumidde nnyo webale kukola mirimu gya Museveni era webale kutulugunya banna Uganda nakwogeddeko jjo katono nnyo nakati saagala kulwisa okujja njala kutegeeza nakukulabisa bulabisa munnange omusajja ono Nyereko Muhammad Kagege mukulu Asado omwami ono ng'atuuka nga NRM amanyi nagamenyedde omuli Janet Kemba bazimama assassini omuli Muhoozi Kanyirugaba omuli mukoddomi w'embuga oyo gwe bayita Odek Lwabwogo omuli Kiriwa Kiwanuka n'abantu abalakola mu state abatakyagala boogerako olw'obubbi ng'amukwasa ensimbi nga bayita mu Anita Amongi ono Sadolin Paint kubanga kala zalina nyingi nnyo bw'oziteeka mu nju osobola okufunamu kala gy'oyagala Deputy Speaker Anita Amongi Sadolin Paint munange nga bamukubira akasimu nti mukulu Kagege ono Asado muwe leave agende akole ebintu byalina okukola amateeka gano agayise mukulu Asado ng'aweebwa ensimbi empitirivu nnyo ng'era aweebwa okukumi wa SFC okumukuuma gyali guess what omukulu nabagamba mu Kampala talina mu nnyumba era naye alinga nze mu kifo ky'okugenda mu nnyumba ya maama we gye yamuwa omukyala Mary yakyambadde ku Lufuri Avenue mu bitundu by'ebugoloobi kyakoze nga bamufunira ekisenge ekimu ekyebbeyi bamufunidde suit emu oba president shoot mu Sheraton Hotel Kampala mwali mu kusula ng'era bw'akola etteeka lino ng'akumibwa SFC ali kusereza omw'omusolo ali mu Sheraton enono gyayingiza buli lunaku gyakera okuyingiza banneekolera gyange omu ku omu nga bwafulumya webuuza etteeka kiri agenda okukola nga ne banneekolera gyange balaba ebintu byawandika ekiro nga wandika etteeka lino kale mukulu nkulamusizzaako nnyo mukulu gweoyinza okuza nti tusobola kutambulako tukumanyi mu Sheraton lumuwosulamu tugimanyi ensimbi zokozesa tuzimanyi ne banneekolera gyange bonna booli nabo tubamanyi bookola emirimu gino kati mukulu kati bakuwasereza omw'omusolo ogenda okola etteeka oli mu Sheraton muleegero buli maawa mukalina amaaso gakulinga ng'entuula ezaakona ne fese yakudduga linga ng'entamu zifumba kasooli ennammanve oleeta etteeka okujja ku bannayuganda okwogera kanjagala enseetegere nti oli mu Sheraton mwotudde okalula amaaso oli kuwojjola owuba eno bw'okola etteeka n'etteeka ligenda kusiba kati sigenda kulwako ngenze ku nsonga njagadde abantu bategere tuli ku Sheraton kusereza omuw'omusolo mu kifo kyogera ku Lufuli Avenue ku nnyumba ya mama gye yakuwa Ameri yakyambadde oberemu oli mu kuzunga na siriimu gw'oli mu kuzunza musajja omukulu mwagenda kukiikira bitundu byakyama mu kifo ky'okukiikirira abantu oli mu kutuukira bitundu bye byakyama oli mu parliament ogenda kuweza myaka 15 n'ennyumba mu Kampala tosobola gulamu wadde ennyumba kubanga oli mufere ojja omanyira lumbuye ate nakusuubiza ojja kungwako gwe musajja gwe ngenze mu maaso all right nganfundikira bulijjo mbagamba ne mbategeeza bannayuganda muggula amaaso era mwetegereze abasajja bano nga bava mu nsiko bakyakolagana nga mulowooza nsaaga batusibidde mu kikookolo ky'akabaddi ke mbadde temmayi batukwata kabaddi ebyobufuzi nga mulowooza nsaaga mulaba bulungi nnyo bagambye ono musajja tinyefunza eyita sedusa mbwakomu mu magye kubanga waliwo gaapu nene sedusa bagamba kokotu yamulagidde adde mu magye already abadde mu service buli meeting zebadde mu state house sedusa nga abeerayo nga wa information
In fact, ne mu November yomu ku bali bayisiza olukolo okujja mu Istanbul Lwanzite. Sejjusa. Nembaga abantu mukundi bayo bamu. Nembaga muntu yomu. Nembaga bonna nembaga abantu bali mu system tebavanga mu. Bebuza nga mbuzo ansaaga. Mama baba zito ambulide bya bitegedde bulungi nnyo. Sejjusa mbabulide mu service mwali. Kale kyezi kayihula mwali. Era mumanyi bulungi nnyo nti mwali. Ani ataliimu. Tugenze mu maaso. Rada telebulisa nabagamba nti Museveni alina abaana basukka mu 50 nga mulowooza ansaaga. Naye ekisinga okusasa kyekiriwa. Mukazi we nabagamba abantu bano bagamba mutusosola. Naye jjukira Bobi ewasa mbokka. Tebakkiriza musaayi gwabwe kugenda mu na ssente zaabwe zigenda mu bantu bala bokka. Guess what? Mwana wa Museveni atali wa Janet yafumbiddwa mutabani wa Henry Tumukunde. Henry Tumukunde alina oluganda ku Janet bagenda kuzaala mwana ki. Tunulira Janet Windows zaayika. Henry Tumukunde the Windows zaayika. No molenzi nafunya ko information ndo mulezi naye Windows ziriawo zitagana zilinganga wale kama sanyalaze nga manji si manji balubo teziterera no mulezi naye ali ya Windows zaayika kati yomu bwe bagenda gatta DNA erimu dofi plus dofi tuba tugenda funa fidodido ice cream nchiddamu. Omwana wa Museveni yawasiddwa mutabani wa Henry Tumukunde. Kyokka Henry Tumukunde mbo yabadde alwana ne Museveni yesimbawo mbo era amuwakanya. Tumukunde yo mulimu gwe kuva mu nsiko nga mbega era bamusindika nagenda n'asoma ebintu by'okubega ku creating rebel groups era yomu kuba creating koni alisira kwena ADF buno bonna ku rebel groups obadde bujjo buna ono yabadde senior waabwo nga bakola ekintu kino so nti babasooka yeri mu nsiko mule muga mugenda kola kibiina kyabwe yekera kyonna olwede Tumukunde aba yataddeyo ekibiina kye nga temwine mugenda kuyita ekyo tuyita okusooka y'omuntu mukitegedde bulungi kati ono yegwe mulimu gwe bano bakiza besigi kubuza abuze eno kutayiza bali bakufunayo muntu mulala yensonga lwaki balwana Robert Kyagulanyi njagala kubuuza bukyanga lubanga lwa milling politics wa Uganda ani muntu gwe bali bavumya nga Robert Kyagulanyi Sentamu kibiina kyekyovu kye bali bawayirizanga nope baana baani abali basibiddwa ne battibwa nakati bakyawambibwa nga nope kebere DP kebere FDC kebere UPC njagala mufune ekitangaala kibategeeze bulungi ekintu kye tulimu bana abantu basindika abantu bagende bagaziye ekintu kyabwe nga yonna batayizaayo nga bono oyiwe ejjiku frying pan n'ogenda odisiiga bwetandika okujja eno n'oddagana amagi n'oddira ensaano ekyali embisi n'okuba mu jje bituli ne liika wansi ne lisobola okuba nga lijja bulungi nnyo kati esystem badde bakosa nti baali beetoola bonna okutoba Kyagulanyi Ssentamu yabajjamu wakati n'abagamba nedda mulimba ekituufu kye kino kati Tumukunde mutabani we yawasiza mu wala 7 kyokka nga ate Janet alina oluganda kwani ku Tumukunde kati ani agenda okulya mu Mulukwe era bulijjo bavuganya n'ani kati family mugitunulire Janet Windows alina Windows 0.5 Tumukunde alina 0.5 Windows oba yavaako nadda n'omulenzi omutabani bange nti Windows ziriawo tezikwatagana ziriawo zibo zasalako neriwerwe kati bogata fido dido ne fido dido ogata dofi ne fido dido ofunamu kyovola babera ne hips nga ziriawo omusajja nayingira ngenda alinga ngeesibye pistol alina amakudde n'omusanga n'obuto omulinga ng'ensawo ya pamba luyise n'omusanga nga genda ku myaka 4 ayise alinga nva okulinya lw'enzoole kumbe DNA baagatta DNA abaganda tebaali basiru okugamba nti wemmamba tewasa mu wammamba ow'empindi tewasa mu wampindi ow'enkima tewasa mu wankima kubanga the end of the day oba wankima ogenda okwetoola nga at least DNA yammwe nembanga muli ba distant relatives at least oginako 25%. That's the difference. That's why tebakirizanga abaganda kwawulamu ow'empindi gendo waso wensene gendo waso bwe batyo kwawula yensonga limo ngati abaganda bagezi obugezi buli nti the moment kasito yawula DNA eno tagigatta mulina sente mulina emundu mulina ne mugatta DNA oba muli mukitegeerako ddi mwenna muli awo Windows 0 zonna zaayika n'otunna n'omutwe gukuluma n'ogamba ya rabbi kiki kino ky'otunuulira
kati zoli gafunye waya bagenda funa ki wireless. Imagine kati tununo muhozi kanyiro pama muhozi laga entegera ye Windows tuni abana simai fast family bonna ayinamu ekinene nyatunga byalani okubya ine kanisa awulya fogoda ne abulya god ne god gwawulya kitawakira kutta abantu nga nemizimu gimukabira mu waki tosobola kitawona ava kumukutta abantu. That's the problem we have. Temusobola kwawula. Tosobola kudira positive ndojifuna ndojitogata ne positive nofuna omuntu ojafuna kibiziki bimenke. Tunule tumukunde yenyini bwafanana. Bwaba yimiri dozo kuzante wana ila opisto na wana ila opisto. Nenga muntu mulaba akube ekikalu oyinza okuloza nsawo ya bumonde eno wansibu judde ne wakati wali wagulu buzimbi. Omazi ne nsawo za amanda zibajje wa mu malungu e. Ngeino omuntu omunene bweguti wano wakati nesoloka mu wansine egejja zezo kubanga temusobola kwawula DNA emukuma bugagga muwabba mu gwanga. Tosobola kudikusi positive nojiga tine positive ogenda funa kubaluka. Tuvula mugamba waganda bagezi kubanga bakimanya tosobola gatta muzigo nofuna kyo yagala nedda. Oyino byawula. Wetugambira ati yawula ekitakamba gati wepera n'entula yawula DNA etosobola kuddira DNA eya muhozi. Nojigatta na Natasha ne bazale cyane kiri bajja kuzala dofi. Oshitegera. Windows zayika onobona Windows zayika kato nobuzo no simanyo naliganyira. Yagenzo okulaba nga information kyalina okula kujja mu media kwa information info kati nkwabiza what is next ogenda kola ki nkwabiza. Ne bu media mwabona bonna mbwabiza mugenda kola ki. Kubanga obwongo butono nyo temusobola kuloza muloleza kumpi nnyo muliga kyenyi kyankoko. Nekirala honorable zake bera mugumoteri agenda kugoba mu office simanyi yabo commission teri tebasobola. Kino kiddamu tebasobola kugoba kwa commissioner. Ekyo kinda kole proof tebasobola. So tewera likida baleke bakole emizanyo gyabo. Diversion zone goba kote babirizi agende. Oli simanyi ba mugati gwa bata state agent bona bagende temutegana mutunulira abantu bano. Mwe wale diversion mconcentrating ku Twitter mconcentrate ku page zina bagezi mutambuze information buli kintu kyonna kiriko state funding nga kuliko information yenfu muteke ekifana kya agulanyi abana bato kyalingibwa mugende ku Twitter muandike ebintu bino temutya nabagamba ffe tuli immune ku black mirror ne diversion tujja kibagamba tetukyagala kumanya kubanga tuli bako nze nabagamba ngenda kufira ku mulimu nga balubu era sitya era singa naina katengo singa sikola live zino aida bagamba nembanga katonda atutte musoka kunkebera ko banchali obandi mufubu kubanze nimo kufanyiza okogereramu musoka kunkebera ko musajja ono dale kitufa buli nja kusigala nga ajogera mpaka ngatuse wa katonda yantonda atenga sikati kubanchali no mulimo okukunne gwanga kati guyazze wano musimanyo ono nyalumbu yagala mutta katonda nkuma ajja kunkuma mpaka ngatusiza wagambira nti muko omwana ono kamulekawo mulele kitali ekyo ne munaleta ku TV 7:5 nzo omuntu wawu nja bwete kambbe wansi sagala baluisa okujja go bategeeza mukama bankubira takumira ampera tusinkane ku nako lulala kanyinepo muzemu engalabi yange ekyo kyembadde nindo okuva ngenda kuzo mwezi nya ninda information ya smart ngoyo atsimai aliganyira atsimani asimai sidoda namanya gali otegate deodati aliganyira mukise ne muino musajja addukanye essomero ddamba eri ku international level nga n'okusoma teyasoma diguli ya kichupuli P7 yagigwa mirundi 3 senior phone benkona nenywa diploma jaina mu education eyagula angule nga namanya temugamanya amanya gamba tufu nga ne footage ya mobile nga muhozi mukama oya amugatu sinkane gundi archbishop tumuntu mugatu meeting byaganjira bali ka bayita media kule kintu ekyo brain is a monk tofala twayimbanga akayimba mu primary twaja tuli mbuzi kati tugunjuse bazadde mwebale okutuweerera kubanga twamanya batuweerere tutegeera bano bayimba luyimba ki twatere embudu twafuna obwogerero twanyaga ettaka twazimba zigrofa twagende Dubai twavuga zimpe enkoni imagine
such sense twatunga obuyinza twavuga zimpenkoni twatwala amataka g'Abaganda n'obitunulya n'obulyanga n'obusungu bukutta n'abalina diguli 7 era asigala Windows n'abalina PhD Windows sigala wansi kubanga reasoning capacity enfu n'obatulina n'obulyanga n'obwongo bukuluma ffe twayimanga twajja tuli mbuzi kati tugunduse bazadde mwe bali okutuweerera bana mpenkoni twatunga esente twazimba amagorofa twabetaka twagende Dubai simanyi twatunga obwogero mwogerera wani gasiya bulolo mwogerera wani mwazimba za kedi mbuganda why not mwankore oba why not Rwanda twatonja obwogerero twavuge zimpenkoni kati mujja kutegeera ate let me tell you this nfundikira bwe muba mukyali serijanjala empiso mu basajja mmwe eyabalula esiridde message yoyo musajja Salie Musarakandalaho George gyayogedde mu kuwaayo muwala wa muto wa mukulu we Museveni nagale bane bafuzi begendezo Uganda esanga kabonde agenda sanga kasera kazi mu maaso message bakimanyi basula ku bunkenke bakimanyi abantu babaagala bakimanyi bakola kyona kikyamu yensonga lwaki basula ku ntujjo kati bali mu kweraliikirira nabagamba mujja kuwegerera bannayuganda ng'obudde bugenze ate musimye omusingi omubi eri bazzukulu bammwe si batunulanga akawungeezi ng'enjuba egudde batu batunulanga abaweddemu amanda batulero bajja kulaba ensi ate munnayuganda akyawa mujja kitegeera twatere embundu twafuna obwogerero twavuga zimpenkoni twagoba Baganda kutaka embwezo bandaye mukama bakumire mweraba onakolonji tusekana onakolona eyantonda akyankuuma nambo bankumire mweraba